atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abango obwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwa kuzikira mbalamusizaako bakika mwena abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe Tonda ne Maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate ku kakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu gwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo bikutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaawa bisuule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Tunakubeera nga tutandika ebbaluwa ey'akadde kano okuva eri jjajjaffe Ntume amanyikiddwa nga Archangel Gabriel mu Lunyanyimbe. Waliwo practice eno gye nsaba okubeera nga basamize oba light workers oba abaleesi b'ekitangaala okusobola okubeera nga bakola mu kwongera okubeera nga bakwasizaako mu kutonda ekitangaala eri maama waffe Natimba n'eri emyoyo gyonna egimutuddeko. Weewaawo method eno emanyikiddwa nga 369. W'obeera ng'otonda olina okulondawo ebintu bisatu ebyo ebitudde mu kwagala eri obulamu bwo n'eri buli kinoomu. Naye mu kino nga tonaba kulonda methods zino 3 njagala nkubeere nga nkuluŋŋamya nga omwoyo ke kaseera okutandika okubeera nga w'oba olonda ebintu eby'okutonda okyuse entonda eya nze odde mu ntonda eya ffe. Mu nsonga eyo buli w'otonda mu ffe ffenna abatudde ku sseŋŋendo obutali nze kitegeeza nti no bali nga tebannaba kufuna bwezo oba mikisa egyo gisooka kweyunira ggwe kubanga obeera oyagalizza Katonda. Okitegera? So w'obeera nga ofuna statements zino 3 lowooza ku bintu ebigatta ffenna ng'emyoyo. Katugambe okuzukuka kw'emyoyo, katugambe omakyusa ag'obuliwo eg'emyoyo ku sseŋŋendo, katugambe eddembe eri abaana b'abantu we bubeera buuma, katugambe obuuma oba obulamu obw'omuyiika eri mutonzi yenna atudde ku sseŋŋendo Natimba. Tolowooza nti no w'onaasaba omuyiika bali ne basooka kuwa ggwe kubanga oyagalizza Katonda. Ekyo kye bayita okukulaakulana mu mwoyo. So pickinga oba oli wa ddembe okulondawo statements naye just nkwadvisinzeeko okubeera nga okyusamu engeri gy'olabamu ebintu. So tonda statements ezo 3 z'oba otonze osobola okikola omulundi ez'enjawulo n'ofuna statements mu budde obulala ez'enjawulo naye nga zirina kubeera 3 buli practice eno w'ogikola. So w'obeera ng'omaze okulonda practice eno ng'omaze okugironda then ziteeke mu mmeeme eyo ziddemu emirundi 3 mu muwaatuka ng'ozaatula emirundi 6 ng'ozaatula oba ziwandiika emirundi 6 kubanga n'okuwandiika nago mayengo. So oli wa ddembe okuziwandiika emirundi 6 n'oddamu n'okuzaatula nakyo tekirina mutawaana naye kibeera kiraga nti nno universe oba obutonzi bugenda kubeera nga tebukola nsobi ku kigambo ky'obeera pronunciations kubanga ekigambo ye bwo obutonzi bukuwa ekyo kye bubeera buwulidde w'oyogerera mu nsobi era nabo bwekikuwa. Kati nga bwe baabasiba ekigambo amiina mu butonzi kitegeeza leka kikwekebwe. Kati gwe buli w'okyogera mbutamanya ng'olowooza nti kitegeeza weewaawo then yo universe oba obutonzi bwo bumanyi kiri ekyasooka era kye bumanyi kye kikola akweka amazima go kubanga obeera ky'obeera otonze. Okitegera? So kyogere emirundi
mukaaga buli statement ogyogere emirundi mukaaga, then womala okugyogera emirundi mukaaga oba ogiwandika emirundi mukaaga, then laba ng'oteebereza ng'olaba ebyo by'obeera otonze mu birowoozo byo mu busekendi 9 era olabe nga bituukiridde era obikkirize nti bituukiridde. Obusekendi buno 9 onaabumeasuringa otya? Abala just 9 mu ngalo zo ng'okozesa engalo zo 9, then ojja kumanya nti nno owezeza busekendi 9 obw'okuteebereza, then odde ku ekiruubirirwa ekirala ky'oba oyagala okubeera nga otonda. Weewaawo. So ye practice gye nsaba eri abo bonna abajagala okubeera nga bagikola. Oli waddembe n'okukola ebibyo nga ggwe, naye nkuwadde just advice kubanga jjukira tokikola mulundi gumu, osobola okikola mu mirundi mingi. Ebikusumbuwa oba kyolaba nga oyagala kubeera ng'okiyisaawo mu bwangu, nakyo kiteekemu mu kaseera kaabyo, naye tandika n'ebitugatta, then maaso kaawo era oteekemu ne practice endala, kubanga tekigaanibwa kubeera nga okola esatu emirundi oba mirundi 5 oba 6 oba gyonna gy'obeera oyagala, oba buli lunaku ng'okikola ng'okozesa points ez'enjawulo, na oli waddembe. Weewaawo. Ebbaluwa okuva wa jjajjaffe Ntume egenda bweti, subtitle egamba okweggyako ebyo byonna ebikukwatidde mu nkola enkadde, osobole okubeera nga olinnya mu maanyi ag'ekitangaala aganaakusoboseza okubeera nga otambulira mu mazima go. Tubalamusizaako mwenna abasoma era abawuliza ebbaluwa yaffe abaagalwa. Kano ke kadde, kano ke kaseera abaagalwa. Omwagalwa buli we weenywereza mu nkola enkadde kibeera kitegeeza nti obeera otambulira era nga onywereza mu ebyo byozze okola mu bulamu bwo. Ebiseera ebimu weesanga nga owulira empulira mu ndaayo nti ebikadde bye birina okubeera nga bikukuuma era enkola enkadde ze zirina okubeera nga zikukuuma. Ebiseera ebimu amakyusa oba enkyukakyuka zitiisa, naye olina okwebuuza nti ensi yammwe buli kiseera tekyuka oba ensi eyo ebeera tekyuka? Okubeera nga oweewanirira mu nsi enkadde kitegeeza obeera owaniridde ebirowoozo ebyo by'obadde oyina mu nsi oba mu bulamu bwo obukadde. Naye nga ggwe ng'omutonzi olina amaanyi okusobola okubeera nga okyusa ekyo ku lw'obulungi bwo mukadde ako. Abaagalwa, mulina amaanyi mangi mu birowoozo. Ekirowoozo ekimu kiriŋŋanga essaala eri obutonzi. Mu ngeri eno musabe ebyo byonna bye mwetaaga. Ebirowoozo byammwe bwe bibeera nga tebirina kutegeera na kumanya, bwe bibeera nga bizannyira mu mayengo ag'okutya, ebiseera ebisinga ebingi ebyo ebijja mu birowoozo byo bibeera bikukosa. Mu ngeri eno n'osaba ebintu ebitiisa bye bibeera bijja eri obulamu bwo. Omwagalwa, okutya kye kimu ku birungo eby'amayengo amakadde. Era okutya okusinga obunene kuviira ddala mu kudda mu bulamu obwo bw'obadde tomanyi. Kyekisinga obunene. Naye mu kaseera kano omwagalwa, osabibwa okubeera nga oleka okutyako. Okkirize amaanyi ag'ekitangaala ekya Katonda kibeere nga kikuluŋŋamya, kibeere nga kikuwambaatira n'okukuma. Omwagalwa, kkiriza otambulire mu mbeera eya kati.
ebintu bitambulire mu kusengejja kwe kulina okubeera nga kutambulira mu budde obwakaakati. Mu ngeri eno kiba kitegeeza nti oba olese ebintu bitambulire mu nteekateeka z'obulamu bw'obutonzi. Omwagalwa, mu kaseera kano osabibwa okuleka ebikadde ebyo, oleke ekitangaala kye kibeera kibonga obulamu bwo. Okkirize okubonga kwa Katonda kweyongera okubeera nga kubeera mundaayo buli kadde. Omwagalwa, obutukuvu obukutuddemu buli mu mbeera ey'okukyuka, era nga ge mazima gaago g'olina okubeera nga weesiga. Omwagalwa, tolowooza nti nno ekitangaala oba amaanyi ag'ekitangaala n'okwagala g'amaanyi nnyo okusinga amaanyi ag'okutya n'okubuusabuusa. Okulemerwa kwo ku bikadde kwe kugenda okubeera nga kukuziyiza okusobola okubeera nga okula. Omwagalwa, ky'olina okubeera nga okola kwe kusaba mu bwerufu ku biki by'oyagala amaanyi ag'emitendera egya waggulu ne bajjajjaabo mu bw'amayembe amazadde era amalungi okusobola okubeera nga bakuyambako. Obuyambi bwonna weebuli bwe weetaaga, omwagalwa, naye weetaaga kubeera nga omaze kubusaba. Wewekkiriza ng'omutonzi wejje mu kutya okukadde, wejje mu ebyo ebibadde bikuzitooweredde eby'ensi eya wansi, ojja kutegeera eddembe n'essanyu ery'amazima go. Era amazima go ge gabeera gakola obulamu bwo, ge gabeera galeeta essanyu mu bulamu bwo, era ng'okuyaayaana okutukuvu eri ggwe akaseera konna kwe kubeera ng'otambulira mu ssanyu. Katonda akwetaagisa okubeera nga buli kiseera obeera mu ssanyu, omwagalwa. Saba obeere nga otambula mu kitangaala eky'amazima go, era manya nti obutukuvu bukuluŋŋamya akadde konna, era saba obuyambi okusobola okubeera nga oleka okutyako, kubanga tikukyakuweereza, omwagalwa. Kkiriza ekisa ky'abajjajjaabo mu bw'amayembe amazadde era amalungi okusobola okubeera nga kikola mundaayo. Omanye nti nno oyagala nnyo nnyini ddala. Jjukira obubaka buno buvudde eri Jjajjaawo Ntume amanyikiddwa nga Archangel Gabriel mu Oyingire, nga omulamwa gubadde okweggyako ebyonna ebizitooweredde eby'amayengo amakadde, era okkirize ekitangaala eky'amaanyi g'obwa Katonda kyeyongera okubeera nga kijja eri obulamu bwo mu mazima go. Atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obwangwa mu buwangire bwabwe. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akume.